The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gampanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Digitalk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
kulekayo mukuumulamu okwo program ekyali ya Mighty Drive nze omubeja luwedde Lydian era nga nkwaniriza nnyo omugenyi wange olunaku olwaleero mukulu Nkonge Charles yamaze dda okubanga akkalira mu studios agenda kubanga atulamusa akaaso katubuulire olugendo lwe mu ggwanga erya Kenya lwali lutya baatambula batya bayingira mu bayingira eggwanga eryo mu mateeka oba bayita eno mu nkukutu agenda kubanga atubuulira kubanga y'omu ku abo activists 36 abaakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya weewaawo ne bakomezebwawo wano ku butaka bano baggulwako omusango gwa butujju era nga bakafuna bail gye buvuddeko awo ate nno munnange bwekityo nno bwe kyali okuyita mu bannamateeka baabwe bano bakomezebwawo wano ku butaka nga kigambibwa nti baali mu ggwanga eryo nga tebalina muntu ali ku ground ekyaleetera ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya okutandika okubeekengera n'engeri gye baali batambulamu so nno munnange kwe kwesanga nti baakwatibwa mu ggwanga eryo ne bakomezebwawo ajja kuba tubuulira ne ku process y'okukomezebwawo kwabwe baakomezebwawo mu mitendera ate nno munnange naawe osobola okuba nga obitegeera naye nga tutunuulira ate okukwatibwa kw'abannabyabufuzi mu ggwanga erya Kenya ko kutegeeza ki bwe kituuka ku nfuga eya democracy mu mawanga gano abiri wetugenda okuba nga tutambulira osobola okuyita ku Facebook The Alternative Uganda ne Digitalk TV ate okuba nga oteekayo comment yo so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda subscribe tusobole okuba nga tutambulira wamu kansi okenyaniriza omugenyi asooka atulamuseeko oluvannyuma alyoka alutuviire ku ntono nga bwe lwali baatambula batya kulikayo olugendo lwali lutya lwali luwanvu lwali lumpirumpi nsanyusa okulaba omubejja naate okunkyazaako ku mukutu gwaffe guno gwa TikTok si gwe mulundi ogusoose mbaddeko wano emirundi egiwera ate era si gwe gusembye amannya n'eddoboozi nze Nkonge Charles emirimu gyange egy'ebyobufuzi ngikolera Katonga amu gye bagamba FDC Katonga kati abagenda okweyubula tufuuke PFF People's Front for Freedom nga 23 ogw'omusanvu twali tumaze okukola enteekateeka yaffe tugende tusomesebwe twongere okubangulwa mu mbeera y'obukulembeze n'ebyobufuzi wakati twali tuteekateeka delegates conference e Katonga eyali egenda okusalawo ku nsonga ze naliko wano nga mbannyonnyola eyali egenda okusalawo tukole ekibiina ky'ebyobufuzi oba tuddayo najja nankumbi oba tukola pressure group oba twegatta ku bibiina ebyobufuzi ebirala byonna ebiriwo oba tugende mu kkooti ezo ensonga ze twali tuteesaako mu consultative meetings zaffe najjako wano nenzinnyonnyola bannayuganda n'abalabi ba TikTok kati wakati mu kuba nti twali tuteekateeka delegates conference eyo mu kutambula mu zino consultative meetings tulina abakulembeze be twalabanga bantomo nga bantomo nga beetaaga okwongera entomo kuba nti banjawuloko nga beetaaga okwongera okubangulwa mu mbeera gye tutwala ebyobufuzi byaffe mu maaso babe nga basobola okustandinga n'okuweereza ekibiina kyabwe n'okuweereza bannayuganda nga bafunye okumanyisibwa era bimu bye twali tugenda okusoma mwe mwali leadership and media nga bw'omanyi nti omulembe guno tuli nnyo digital tuli ku social media bulidde osomera abantu omukutu gwaffe ogwa YouTube bagende basubscribinge tulina Facebook ya digital kwegamba tuli digital kati omukulembeze w'omulembe guno ebintu ebyo byonna alina okuba nga akola ki ng'abimanyi wali owulira Gen Zs kati bwe tuba nga tuli mukulembera omulembe gw'aba Gen Z tulina gukulembera gutya kati ffe twali tugenze kusoma bukulembeze so okulaba nti abakulembeze abanaddukanya omutendera oguddako ogw'ebyobufuzi byaffe Katonga bateekeddwa so nga 23 ze natuuka ku boda e Busia mwasimbula eno nga muli bameka buli omu yatambula lulwe
temwagenda kibinja tuva eggwanga nkugambye twatambula Uganda yonna nga tukola consultative meetings. Yes. So abantu bano bajjibwa mu bitundu by'eggwanga ebinjawulo. Twalinamu abava Soroti, twalinamu abava Erira, twalinamu ava Murata, twalinamu ava Kabaale, twalinamu ava Embarara, twalinamu ava Erukunjiri, twalinamu ava Mayuge, twalinamu ava Jinja, twalinamu ava Ebujiri, kugamba buli wamu mwayinawo, twalinamu ava Bukomansimbi, twalinamu ava Luweero, twalinamu ava Mukono, twalinamu ava Kayunga. So wetutyo, so twali tuva mu bitundu ebyenjawulo. So temwasimbula lumu nti entandikwa y'olugendo lwaffe ejja kubeera ife Katonga kyali era tekisoboka. Okay. Because okuteekateeka kwali nti okusomesebwa kutandika nga 24. Ffenna tusuubira okuba nga tutuuka nga 23. Okay. Kati nze ave wa Kiso ntandika nti okulinda ave Soroti. Kubanga ate ye ave Soroti ayita Buyisi tadda n'eno Kampala. Yes. Kati nze ave Kabaale ayina osooka n'ajja Kampala n'alyoka agenda wa? N'alyoka agenda ku border. Okuva e Kabaale okutuuka e Kampala kikutwalira essaawa nga 5. Kati nze owe wa Kiso nsuubira okulinda omuntu ave Kabaale ow'essaawa 5. So nze mba natuuse dda. So atuuka e Busia ku ssaawa nga 7 ogw'emisana. Yes. Era ne tuteekateeka okukola ki. Nnyina ne bannange abalala be nasangako ndowooza ffe okusala awo twalinga twalinga 4 ng'abalala baagenze. Mulina ebiwandiiko oba ebitambuliso byonna? Twalina ebitambuliso. Nze nalina ID yange ndagamuntu nga nnyina passport, nga nnyina ne yellow fever card eraga nti nagemesebwa yellow fever. Ate ekyomukisa omungi ebiseera baali bakakola okugema okwawa okw'ekikungu. Yes. So twalina ebiwandiiko ebitwogerako ffenna. Era ne tusala wali tewali nakutawaanyizibwa ku booda. Kubanga tulina enkolagana ya East African Community. Wakati w'amawanga gonna. Osobola okusala n'ogenda e Kenya n'okomawo watali buzibu. Nga teweetaaga genda kunoonya visa. Wali we bakuweera ebbanga ly'ogenda okukola ki? Okubeerayo. Naye bwe tuba tusala awo booda, waliwo omwami gwe nalabawo yali mu t-shirt ya black n'akoofiira akamyufu. Ngalabika ng'omunakenya. Kuba mu kwogerako ye teyandaga nti muna Uganda. Naye yali kusaidi ene Uganda. Awo wennyini ku immigration. Yes. Nambuza muze kutwegattako mu kwekalakaasa ne mutunuulira. Ekitegeera nanga pozi kubanga kwolwo nga 23. In fact yali coincidence. Nga 23 olwo abavubuka baali beekunze okwekalakaasa ku lwe corruption mu Uganda. March to Parliament. March to Parliament. Lwero olunaku lwennyini olwa March to Parliament. Nga beekalakaasa olw'enguzi n'okugamba nti Anita must resign. Yes. That is that day. So nangamba, I hear you are also demonstrating against your speaker. So kati the way he was talking, okulaga nti he was a Kenyan. Kati goli muna Uganda ze in their country. But he was on Ugandan side. Yes. Nakwata ne mu ID yange ne mu passport ye. Babikeberawo and I proceeded. Kyenkakasa kati oluvannyuma kyenkakasa si ye yali alina okukola ku ebyo. Si ye yali wa immigration. Kubanga bwe yabinziriza talina kye yabikolako n'omukyala yaliwo tebalina kye babikolako tyoba ki. Mwenna nga bwe mwagenda ne banno be wasanga bawonda. Kati anti nze nkuwa story yange. Okay. Naye era bwe kyali n'abalala. Kati nkifuna oluvannyuma. Tebakonamu stamp, tebalina kye bakola. Ono talina kye yagikolako n'aginziriza ne ngitwala wali ku immigration ya Uganda. Wenkakasiza ate kati oluvannyuma nga tumaze okufuna bino wenkakasiza nti oli teyali mukozi wa immigration. Wow. Okay. So nenteekayo ebiwandiiko byange ne babikona mu stamp ne banga you proceed to Kenya. Era n'ensala wenti ngenda wa Kenya naye naakonamu nambuuza onoonya eki ne bampa emyezi 3. Stamp gye bampa ya myezi 3. Okay. Wadde nze nali ngenze kumalayo week.
kwera nabanywa ngenda kumalayo week naye bampa emyezi emeka onyonyodde nekyogenda okukola mu ggwanga eryo bampa emyezi emeka esatu era netugenda netusala netutambula bulungi wali kwebusiya Kenya waliwo matatu netulinya taxi yaffe nebatuvuga paka Kisumu. Naye mu kutuuka Kisumu twasanga amaduuka magali waliwo okwekalakaasa okw'amaanyi mu Kisumu. Kenya nayo yali yeekalakaasa ebiseera ebyo. Kati kwolwo olunaku waliwo okwekalakaasa okw'amaanyi mu Kisumu nga ne Uganda tulese waliwo okwekalakaasa. Okwa speaker must resign. And corruption. Yes. Kati ne tubeeraawo waliwo essomero lya erinnya sikyalijjukira wetwali naye nga tuli mu Kisumu. Kati waliwo bannaffe nga bwe nkugambye nti twali tetusobola kutambulira wamu. Yes. Temwatambula wamu rather. Yes. Kati omuntu ava Ettoro tasobola kudda Busia ate ayita Malaba. Okiraba. Yeah. Kati waliwo bannaffe abali bayise Malaba netubalindirawo. Kati batakisi ya tuvuga okutujja ku bode Busia paka Kisumu. Kyenzikira yakomawo oluvannyuma era ne taxi ye. Natubuze era mukyali wano. We yabalese. We yatulese. Because for us we had entered the country legally. We are not criminals. We have been allowed to freely enjoy the freedoms within the foreign country we entered. So oba toyina buzibu bwonna naki. Had you agreed on a place where muna meeting and meeting point here for what you going to Kenya yeno? No. Ekifo kyetwalina okulagako ye hotel. Omwali mwino okusula. Yes. Nenga omanyi nti muba mwema comradeship. Tubalindeko bano baliwa tubalindeko. Yes. Waliwo already abali batuuse dda. Kwa waliwo abatukanga 22. Ne kuolonga 23 waliwo abali batuuse dda. Ne bano just tekyali nti kipange nti tubalindire uno. It was just out of comradeship. Nti banaffe bagambe banaatera kutuuka wano we tuli tubalinde. So ne tubeera wano tubalinda. Oluvannyuma ne batuuka ne tufuna taxi ne tweyongerayo. Batwala we mugenda okusula. Tugenda okusula. Ndawo twatukayo tugenda okusula twatukawo ssaawa nga zigenda mwemu ne batwaniriza osayininga wali bulungi nga bw'omanyi enkola ya hotels. Tewaliwo wa muntu yenna yali abagoberera as you guys were moving like your movements. Tewaliwo muntu yenna yali abagoberera anything suspicious. Anti nkujjira nkugambye ono owoku boda oyo ye mwe nalaba oyo ye yasooka kati mukugambye kati oluvannyuma bana bayita emaraba batunyumiza nti bali basala emaraba ku boda waliwo omwami kyetwazuula oluvannyuma nti Kenya waliwo discontent nga baga nti abajaasi be Uganda bayingira Kenya be bakuba abantu abeekalakaasa. Ate nammwe muli bana Uganda. Affe tuli bana Uganda. Muyingidde eggwanga eryo. Yes. Tibe bakuba abantu abakola ki abeekalakaasa. Kati bano bayita ku Maraba ku bodo oli ababuuza mwe bajaasa bana Uganda. Jukiro oli yababuuziza nze kutwegattako. Kati mwe bajaasa bana Uganda. Goloza laki bana Uganda basala boda ulina kubagenda basuubula. Naye ero bakibuuza ffe politicians. And how did they know that we are politicians? Mwali mwambadde muti oba kyekyaleeta suspicions? It was a normal movement. Naye kikulaga nti twagenda okuva eno Uganda nga waliwo ekkobaana ery'okutulemesa okukola ki? Okukola activity. Oba kuba eri waliyo okwekalakaasa nga bannakenya bagamba nti tebaagala bannayuganda kweyingiza mu nsonga. No, kyogamba business tezitambula. Abagenda okusuubula tebasuubula. Every day Ugandans cross border to Kenya and Kenyans cross border to Uganda on a daily basis. Waliwo n'abakola eno najja n'asuubula n'addayo n'asuula ye on a daily basis. So there was no call for alarm. It was just bad politics.
played by our regime here. So wetutuuka batwaniriza bulungi, buli omu bakulaze wogenda okusula n'olugestaringa ne room number mwogenda kusula. Tufuna sapa sawa nga 3 netugenda tufune briefing nga ekitundu awo twali bali batutegeeza amateeka agafugawo. Kwa ekitundu kiri kye twali kyali kya ddiini kya Bukatuliki kiri anda busumba bwe Kenya obw'Obukatuliki. Ukweli. Yes. Catholic Pastoral Center. Era ne bannaanizi baalimu abasista. Yes. Abasista baalimu batwaniriza bulungi. So briefing yaffe yaggwa ssaawa nga 5:6 awo ogw'ekiro. Tukooye tutambudde olugendo nga bw'omanyi nti muba mwerabyawo abamu tebeemanyi mwebuuzaako briefing ewedde mwogerako. So kati nze nagenda okuyingirawo ngenda okwebaka ndowooza nga ziweze essaawa 7 ogw'ekiro. Yes. Mba n'ebika bwe nti blanket ino nga wakayingira obuliri bwoti webike blanket wakooye mu lugendo. Yes. Kati unity eyalediridde yaffe nempuliraako nako kati ddoboozi nga liraga liva walako nga boogera Luswayiri open kakati nensooka nsituka nenga kye nenga akoleki notabifaako nasemberako ne ku luggi mpulire nenga nenkomawo mba era nezzaako blanket bwenti kati olwo ne bayingira mu unity yaffe era bakoona enzigi endala nga bamenya wenamanya nti tulumbiddwa. Nanoonya engoye zenyambala awo kubanga ekyandi okumpi awo yali mpale ey'okusuuti yange nenkeberakebera okukwata engoye esaati zange zonna njeru zenali ngenze nazo nga bino byetugendamu kati kwe kulonda vesti yange eya white y'omuntu kati ndolaba kati nali ngenze ne ka vesti akamyufu akabakarani kati kumakya omukolamu exercise nenkanunyawo kenateekako aka red. Yes. What was in your mind when you had the bangings on the doors? At first I thought bano just, but when it came to our unit it was very serious kubanga gwe basooka okugula bamenya lumenyo oluggi ne bamukuba. Nawulira miranga yes. Yes. Who are you? What is your name? Nayogera erinnya lye. Where are you from? From Uganda. What have you come to do in Kenya? Nga boogera Luswayiri boogera Oluzungu, boogera Luswayiri boogera Oluzungu. Nga bakuba kati awo definitely namanya bumanya positive. Era bwe namala okwambala nenkwata kuba laptop yange yali ku mmeeza awo nengikwata nenjawo nengiteeka mu nsawo nenkwata passport yange na biki nembijja mu nsawo nembiteeka ku mmeeza. In case babuuzizza. Yes. Nembikwata nembiteeka ku mmeeza nalina essimu 2 nenzikwata nenziteeka ku mmeeza. Otyo. Nentuula ku buliri. Nenninda ekiddako. Kati olujja olwandiko olwaninaanye baamumenya noono ne bamumenya neyasooka gwe basooka baamenya lumenye. Otyo. Kati nze bali bonna be basooka okuguzaawo babakuba bubi nnyo. Kati ffe basembayo okuguzaawo ffe twafuna omukisa obutatukubirawo essaawa eyo kubanga baali ndowooza bamaze okulaba the information they are giving efaanagana. Ate nga baali bamaze okulaba nti buli gwe basanga bamusangana notebook, passport, masimu, laptops nangoye. Naye kye twamanya oluvannyuma nti bano ababawo information state ya Uganda engeri yali yagala batukwate babagamba they are highly dangerous and armed and highly dangerous. Twali abantu 36. We were attacked by around 70 soldiers and above. Mubajja okubakonkona. Uniform zaabwe zaali za ggwanga ki?
kati olina okutegeera kino nti Kenya poliisi eyambala madowadowa nga abajaasi baffe wano bambala kati ate poliisi Kenya kyeyambala kati awo nawo waliwo confusion. 2 mu assessment yaffe nga bwolaba jaati eyawano Kenya yakola operation. They had modern guns. Si zino AK zetusinga okumanya. Kwanza mundu jensinga okulaba ku street ya ne Uganda AK47. Era buli nibomba mva mutulo n'omuzeyi munki ne bwaba mwana mutaga AK kuba tugimanyiwa ne Uganda. Naye ziri emundu nalako movie gye bayita Black Hawk Down. Oboji wagirabako. Ndasijirabanga Kenya. Ojoji noonyeko. Kube ennyambala gye baali bambadde abajaasi ba Amerika ennyambala gye baali bambadde. Okay. N'emmundu ze baayina simanyi nnyo bya mundu naye mu kulowooza okwange kyake emmundu zeefaananyizaako bwe zityo. Nga bayina baali bambadde obukookolo nga bayina night vision. Kikulaga nti operation gye baali bazzeeko kuba buli omu oluggi lwe lwali lumala kuteekawako abajaasi 3 abalala baabateekako 4. That means each member on our team bali bamutaddeko abamu arresting oba kugambye I saw over 70 soldiers and above. Bali banji. They were many. The language they were using, lwali lulimi Swahili and English and Luganda and Lunyankole. 4 languages. Luganda, Kiswahili, English and Lunyankole. Luganda is a Ugandan language. Yes. And Lunyankole is a Ugandan language. Kiswahili is a Kenyan language, but also Kiswahili is a language for our forces in Uganda. Are you aware of that? But because it's officially more forces. Of course, then English is a general language, an official language for Kenya and Uganda. Yes. Katinze sajja najja nakonkola ku logiko. Nasooka ayogera Oluswayiri awo. Obitegeera obango bitegeera. Oba zitufungua mulango naye yayogera Oluswayiri then nayogera mu Luzungu. Yamugayuka I'm opening. Nenzigulawo. Ngali bwati because bwe yamala okonkona naddako nga bino bye tulaba mu movies. Olinde. Yes. Bagulewo omanye kubanna nagira bwente face dangamba tunule eri. So I had to look straight. Nga situnudde naye ngali bwati. Yayine mundu gyakutte wano. Nga ayina mundu gyawese ku mugongo. Nga ayina pistol wano. Nga ayina ne Bennett wano. So it was a serious operation. Nga ddala baali bo babagamba armed and highly dangerous. Era abajasi banna Kenya baavaawo nga bawulira obusungu. So nambuuza what is your name? Kubanga walinga nkugaye bwe twaregisteringa. Bajjayo list. Kubanga omuwala reception waliwo omunafu omwe yamulaba yali baali bamusibye ku njegere. Bwe bamala okuwambawo bamusiba ku njegere ne list baali bagirina. Kati nga buli omu bamumanyi room number mwokola ki? Okay. Mumwe we bakwata mwalimu bali ababa briefinga bwe mwatuuka mu ekyo kifo mwali mugenda okusula be wagambye bananzo ba omuntu eyatu briefinga twalinamu ba NEC members babiri be batu briefinga. Nda tulinamu ne foreign affairs secretary waffe bamuyita Makoha Samuel. Natu briefing. Era ye baali bamunoonya naye waliwo ebintu ebigwawo nga bwe twali mu briefing waliwo ekisumuluzo ekyabula.
ekisumuluzo kiba bakyali kya room 36 oba 35 something like that. Ekisumuluzo ekyo ekyabula Makoha mwe yalina okwebaka mweyo room. Ekisumuluzo bwe kibula tukinoonyeza tulanzaawo ekisumuluzo kiriwa naga yaregisiterinze ku room ndala naye ekisumuluzo takiraba yakuta ekisumuluzo kirala. So yakwata room namba ndala kiri nga tekirabika. Era bano bwe bajja era omu ku banafu abatukaleti yebaka mu room bamukuba nnyo era bamanyi yeye. Yes, bamukuba nnyo era bagenze ne bamuscanninga nga yafuna problem oba is it Kawago era kati ali ku treatment. Bamukuba bubi nnyo. Bo bali bamanyi bakuba Samuel Makoha naye banga yali alina okusula mu room number 36. Era naffe twewunya how did that happen. Kisumuzo kyabula at that very moment. So bamala okunebasa wansi ayogedde Oluswayiri mikono teeka mabega teeka emikono mabega ne batusibisa buno olaba buno obuntu KCCA bwekozesa enoonya emisolo gyayo kuggala amaduuka bwe batusibisa bubi nnyo ate kakanyweza nnyo namala mukomera omwezi nga gumu n'ekitundu ng'eno engalo esanyalala. Olaba omukono gwayo guno sisobola kusumulula Colgate. It is very weak. Bwogula gukola naye bwe nkwata wendi nsumulule Colgate guba tegu oba akacupa k'amazzi. era bwe twali ekitala bankebera sawona muno muli wakola ki wafuna was from this side. bwe babafulumya bati baba ogambye gwe tebabako awo tebankubirawo kakati batusiba bagatunula booti wansi totunula eri kati bw'otunula booti oba olaba bigere by'abantu kuba baba basuula wansi naye baka wansi nga bali bati balinga emirambo nga tewenyeenya ne bansindika nembagwako omusajja nkuba oluyiwaati wano nembagwako wenti waggulu ngoyinza olowooza ogudde ku mirambo ogudde ku banno naye bonna babasibye emikono nawe bakusibye olina kubeera wansi. Kati batusooka tusuula mu korido jukira beetala baddendi bajjaasi bangi kati nga batutambulirako waggulu kumwe kwe bali nga batutambulirako waggulu bati webaddeeno bakikwata obye nga terinya ku mutwe. Bwe bamala oluvannyuma ne batufulumya ne batuteeka mu compound. Kati olwo nga ziri mu ssaawa nga 8 zigenda 9 kale waliwo awo obudde bubeera nga bunnyogoga nnyo 9 10. Ate ebifo by'Abakatuliki olumu babisuulira ne biba nga byesuuliddeko. Kyenawulira awo wali kumpimpi awo waliwo amazzi waliwo ennyanja bwali bunnyogoga nnyo. Ofulumidde mu vest. Nze nafulumidde mu vest kane balisooka batwebasaawo buddo olwedde kalenge yabuguddeko dda bunnyogo kati empewo n'esooke tu abaana bakanka okkankanira ddala ng'ovudde okkankana okw'okutya kati ndira okkankana okw'okutya kati mulimu okkankana okw'empewo. Wali omunange yali aninaanye nga ajja n'aka omanye omubiri guno Katonda alina enkola gye yakola gujja ne gukankana bwe guti ne gwesika n'abaana naddawo ne guddamu ne gwesika n'addamala naddawo ne nga tuli kuki kati ne batupanga oli najja atubale naye nga abala asamba mutwe 1 2 3 n'engatto zaabwe malikupu yes. Kakati awo amatwa olwo abajasaba Makoha naye bamufunye later on. Bamufuna oluvannyuma naye yawona butamufuna wali era bamaani ne bamugyamu ne basooka bamutwala ne bamukuba. Bamujja mu mwawe mwali ne basooka bamuteeka yaawawe ebbali ne bamuyisaamu naye nga tebakkiriza kutunulayo naye ng'owulira ebigenda mu maaso.
baba bakucekinga n'empale bagikujjamu pale yes n'essaati wenna okukakasa nti tolina kintu yes kati bwe bamala nange ne bannona bajja ne babuuza where is Nkonge Charles nensituka Makoha abamututte gwe namba 2 ogoberedde nange ne bantwala waliwo ne munange omulala bamuyita Maido naye ne bamutwala kati waliwo munnaffe refugee e Kenya yali azze okutulabako yo yaweza namba ya 36 yes. because mwe mwali 35 yes yoyo era bamukuba nnyo yasuula bwe yajja okubalaba yes yali alina okubeera part of that meeting oba okusoma okwo kwe mwali mugenzeeko kati jjukira we are in a foreign land he had stayed in Kenya for some time okay era bamukuba kugamba yali alina obbalaga yes. ground era bino byempulira eso yekwasa mu tebalina muntu abayambako eyo ndowooza kyekyaleeta buzibu. That's not true. That's rubbish. Who booked the hotel? How was it booked? But even if you didn't have a person on the ground, so what? Nati kati okutambula nga tomanyi watuufu woyina kudda. But anyway, nsaba osooka osimbewo akati awo katono nnyo tugende mu kuwumulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo emboozi eno gyetumalireyo bulungi nnyo. Gwe bakututte olwo nno bakugasse ku Makoha byali bitya. Agenda kubanga atubuulira the entire process butya bwe yatambula mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Ekyali Mighty Drive tutunuulira bo engeri gye baakwatibwa n'okukwatibwa kw'Abannayuganda abazze nga bakwatibwa mu ggwanga lino erya Kenya. We twogerera retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Haj Obed Lutale Kamlegeya enno munnange nabo wetwogerera bali Luzira era nga bano kigambibwa nti bakwatibwa okuggyibwa mu ggwanga erya Kenya okukomezebwawo wano mu ggwanga erya Uganda era nga baggulwako emisango omuli okusagibwa n'emmundu amasasi weewaawo n'emirala. So tugenda mu kuwumulamuko katono nnyo tukomawo emboozi ekyatambula nga bw'ogiwulidde program ekyali ya Mighty Drive.